Buli mwaka amatendekero ag'enjawulo gafulumya abayizi ababa bamazeeko emisomo gyabwe newankubadde ng'emirimu gikyali gya bbula mu ggwanga. Bwabadde atikkira abayizi ku ttendekero lya Multitech Buziness Institute e Kakiri, munnabyanjigiriza Prof Ddumba Ssentamu asinzidde wano n'asaba abayizi okugaziya bye basomye nga beenyigira mu kunoonyereza kwebyo byebakuguseemu. Mu research bavaki mu new technologies kwegamba mwalaba Japan, Korea, China bali lwakubeera ki lwakubeera research abatuusiza ku technology gwe balina. Abayizi era basabiddwa okwewala okulindanga emirimu gye basomeredde beenyigire mu kukola egy'omu mutwe okusobola okumalawo ebbula ly'emirimu mu ggwanga. Abayizi baffe buli afulumye ne degree yenna gwe mulabye afulumye ne vocational skill emu eyegatta ku degree gy'asomye oba ya business oba ya information technology, afulumye alina skill esobola okumukkiriza okuwangaala mu nsi ne bw'aba tafunye mulimu ogwo gwasomeredde. Mu bayizi abatikkiddwa mwe mubadde ne mukozi munnaffe Nabbale Francis ng'atikkiddwa mu ssomo ly'ebyobusuubuzi. Ono akubirizza abantu naddala abakazi ab'enyooma nga batya okuddayo okusoma okuba abamalirivu n'okumanya kye baagala basobole okuwangula ensi. Buli omu ali wabweru eyo nkimanyi asobola okikola osobola okusoma kubanga nze nkola nsoma ate ndi muzadde nina abaana, so olaba nsobodde okutuuka ku kino kitegeeza naawe ali wabweru eyo osobola okituukako. Kyangu nnyo, kinyuma, kisanyusa. Bano era balaze essanyu ne beebaza Katonda abasobozesezza okubatuusa ku kkula lino. Mpulira bulungi, ndi musanyufu nti nsobodde okusoma ne malako. Tekibadde byangu era neebaza nnyo ayita ku masomo siwedde mu maanyi okuva ku ntandikwa nsomye first class Abayizi abasoba mu 680 be batikkiddwa mu masomo ag'enjawulo. Ttendekero agafeeyo ku Spark TV.